njagala obeere ne knowledge ya Bible bw'oba osaba Mukama manya n'okumanya nti bw'akukolera naye afunamu era kubanga agamba nti mujje tuteese ffembi tekikugaana kwogera ne ku benefits naye zaalina mugambe taata ekika kye waffe ekyo kyasiraana ge mazima sitaani yakikwata n'akiyiikiriza nze gw'olokodde naye okimanyi nti bw'onookolera bonna bagenda kwokya amasabo naye okimanyi nti bw'onookolera bonna abalemera mu mwenge bagenda kuvaayo naye okimanyi nti Mukama bw'onookolera bonna abakuvuma bagenda kwenenya naye okimanyi nti Mukama bw'onookolera abajerega ekika kye waffe bagenda kusinza musabe mugambe Mukama nkolera embaga kolera okwanjula okw'ekitiibwa kolera okwanjula okw'ebbeeyi mwana wange muweerere Mukama ngabirira aleete diguli omulabe yeetuge omwana wange muwa omulimu mu kitongole eky'amaanyi yogeranga ne Katonda Katonda awulira ayagala nakumanyanga kasookedde ojja gy'ali wafunamu amagezi kubanga mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera kyekigambo oli kye yankubiridde esimu kye yaŋŋambye munene nnyo mu ggwanga tayogerangako nange essimu yange yaginoonyeza n'agifuna eikuleetya ye ng'oli w'amaanyi naŋŋamba nkuwuliridde ebbanga ddene naŋŋamba omuntu ena bw'oba yagala mmutegeera tolaba ssuula ye tolaba figa ye tolaba byayambadde wuliriza ebigambo bye naŋŋamba onzizizaamu nnyo amaanyi okumala ebbanga wadde tetusisinkananga naye ne by'oyitamu eyo binyamba ne manya nange eno nja kuyitawo ebyo by'oyitamu eyo binyamba ne manya nange eno nja kuyitawo n'agamba tomanyi kyonkoledde onywezezza nga tomanyi mpitawo kubanga oyitawo kubira Mukama engalo ez'amaanyi naŋŋamba nali ndi ku TV yange manyi omuntu bwankwasa se banyumya naye yeemalayo naŋŋamba nali ndi ku TV yange ne nkulaba ng'osaba ne musaba ne musaba ne musaba n'omala n'otulika n'okaaba ne ŋŋamba pasita wange tawedde kaakabye kanaawedde naŋŋamba naye waayitawo ennaku 3 nemanya nti amaziga go Mukama agassaamu ekitiibwa kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde naŋŋamba waayitawo ennaku 3 nemanya nti amaziga go Mukama agassaamu ekitiibwa ambuulidde obujulizi bwange nga yabulina eriyo abantu abakwetegereza disipulayiri nga toggwa maanyi tonafuwa teweeyatulako bubi waliyo abakwetegereza nga bw'oyitawo bwepa nga bonna beeyiwa mu Yesu nga bw'oyitawo bwepa bonna nga beeyiwa mu Yesu